gyoba sipeya wa mmotoka batundawo mane wane aneza ne embizzi kakati tugenda kulya ak'oluwombo ekano bwe nali mulombera kitaffe saabulyawo nga bagamba nti embizzi yesse taata wange yatulya embizzi kamanda waali ne kamanda waali owa Nuupu ayisiza weenaale chief organizer waali chief organizer embizzi egasa abantu wali wadde wa movement n'owa Nuupu wadde baafunamu obutakkaanya nayisa weenaale otwebegasse bakoze cooperative wano kwafaayo era ddala kituufu bafiirayo ddala kubanga ey'oluwombo weeri ano tugimaze baleeta feeza endala tubadde just kuwarm up naye wano kwafaayo kiyitirivu nnyo pulezidenti w'abagirya wendi abali b'embizzi 2026 ngenda kwesimbawo akabonero mbizzi era kampeni tutongoleza wano kampeni wano kwafaayo kati njala mutunule bulungi nnyo weenaalemu nga owa Nuupu ng'aliiso weenaalemu owa Nuupu aliiso weenaalemu yes kadde mwogambye eki njagala mutunule bulungi nnyo enkolagana gye twagala mu Uganda wano kwafaayo ne bwe mujja nga mwewala namwe nga mwegasi owa Nuupu agenda ku liiso wa NRM mutunule bulungi nnyo nga owa Nuupu aliiso wa NRM wano kwafaayo tonfaako enjala munnange stress ekutta natubba wenalemu yajanga akadde konna wanza kwesyanga wenalemu teekawe kuliise munnange bwatubba naye twakkiriza naye terunnagwa simwaka muvaayo akiriza bagenda vaayo ava abenaale mutatwekyanga naye teyaliyidde